omanya ddi nti ddungu akubanja oba omusambwa ddungu kyeki oba ddungu y'ani? Akati ddungu ajjira mu bubonero buwerako. Omuntu oyinza okubeera ng'olina ewakaawo naye nga embwa zaagala nnyo ewuwo naye nga gwe togulanga ku mbwa, oluusi embwa nejja ne yeesenza yokka ewakaawo naye ng'oluusi tolina nnyo na by'olya biri awo. Okitegedde? Embwa ne yeereeta ewuwo n'ebeerawo. Oyinza okuba nga bw'otambula mu kkubo embwa zikugoberera oba embwa nga zeereetaleeta nnyo ewuwo. Ekirala oyinza okuba nga buli lwe weebaka oloota abayizzi, obeerako ddungu era ewuwo ddungu aba akubanja, era bwe bumu ku bubonero obukulaga nti oliko empewo ya ddungu. Ekirala oyinza okuba bwe weebakawo mu kirooto n'oloota embwa ng'ekuluma kubanga eyagala kukuluma, oyo abeera ddungu. Oyinza okuba mu kirooto ng'oli mu kirooto n'oloota nga abasajja bali mu kwokya nnyama, oyo abeera ddungu. Okitegedde? Oyinza okubeera mu kirooto n'oloota enkofu ng'olaba enkofu oba ng'ozigoba oba ng'oziraba bulabi, eyo mpewo ya ddungu y'ebeera ekubanja. Akati ddungu y'ani? Ddungu musambwa oguwongererwa effumu. Effumu eryo likulanga lye bawa omusika naye nga mu bulago bwalyo lirimu obwenyodde enjola nga 3. Mu bulago bwalyo wakati wakati n'akambe kaalyo wabaawo obwenyodde nga 3. Effumu lya ddungu liwangibwa mu muti ki? Omuti omukulu, omuti omukulu ogukulira emirala mu miti egiwanga amafumu. Omuti gw'olukandwa gwe guwangibwamu effumu lya ddungu. Lwaki? Ddungu alina erinnya eddala eriyitibwa balukandudde. Ddungu alina amannya mangi. Alina erinnya eriyitibwa maasaana, alina erinnya eriyitibwa mulengera, alina erinnya eriyitibwa ddungu buli kaswa. Waliwo ddungu ow'ekiba. Ddungu ow'ekiba yakusaba embwa enzirugavu ng'erina ekiba okuva wano wansi mu kifuba paka ku maaso. Ate ddungu maasaana oba mulengera akusaba embwa nga ya ntonnyeze. Entonnyeze ezo zibeera ku maaso waggulu ag'embwa, era nga oyo ye ddungu oligino oba ddungu atuddemu ekitundu ky'obuzaale n'eky'olubereberye, y'embwa eyo ey'amaasaana. Era embwa eyo ne bw'eba yeebase ebisolo ebirala tebigisemberera kuba bibeera bimanyi eraba. Era embwa y'amaasaana eya nnamaaso bw'olaba nga jjajja wa gikusaba omanyanga nti lubaale yatuddemu ebitundu 2, eky'olubereberye n'ekitundu ekyokubiri. Era ekitundu ekyo kikuba nnyo abasawo Abaganda. Ajja n'abeera ku mbuga ng'asawula era ng'alamula era n'alamulira ebbanga naye nga ku mbuga okwo baamusaba embwa ey'entonnyeze eya nnamaaso. Kati omusawo ono n'atwala ebbanga ng'asawula ng'ajjanjaba n'atuuka ekiseera lubaale naggwamu amaanyi. Luli abantu baabeerangawo 30, kati nga babeerawo 4. Obwo bwonna bubonero obukulaga lubaale wo atudde mu maanyi ki. Ne bw'oba musawo ne bw'oba n'emisamwa nga giboggola nga laddu, gituuka ekiseera ne giggwamu amaanyi. Era osanga abasawo abamu nga kugamba nti bandoga ate nga lubaale waali ate nga bulijjo naye ajjanjaba abalogeddwa. Ne naga bandoga bannange tebandi bulungi anti okulinaana ne basawo banno tebaagaliza, balina bye bankola naye ng'ate abalwadde nabo bajjawo bulijjo n'abavumula amalogo. Kati ate ye naye akaaba abalogo naye kiva ku butamanya n'obubonero obw'enjawulo. Osanga omusawo
ng'ayina embwa yeetonyeza era nga baagimusaba nga teyeeyitiriza naye nga musawo naye nga yakola katundu ka buzaale kokka kati ng'ekitundu ky'obutonzi kimuwa obubaka naye nga tabufaako ate oluusi abasawo abamu ng'atya n'okuswala mu bazzukulu agamba ate banawulira batya ati nange nzizeeyo okukola lubaale kati kivaamu embuga n'egwira ddala wansi tuli yabeeranga nga bamuwongerera mu mbuga awo embuzi awuladde abajja okwebaza mbuzi biki biki n'atuuka ekiseera nga embuzi ezaabeerangawo 15 nga wabaawo 2 nga n'abazireeta tebakyalabika kyekitundu nakyo mwekiri kale embwa eyo eya nnamaaso etudde mu kitundu eky'olubereberye n'ekitundu ekyokubiri era embwa eyo erina amaanyi mangi nnyo mu lubaale. Embwa ey'ekiba nayo ya ddungu wabula embwa ey'ekiba yakubiri okitegedde yakubiri mu kitundu kya ddungu. Embwa eyo eba n'ekiba mu kifuba ne kyambuka mu bulago ne kijjira ddala mu feesi okitegedde. Embwa ey'entonyeze njiddamu bwe nti etudde mu kitundu eky'olubereberye n'ekitundu ekyokubiri etudde mu butonzi n'obuzaale era embwa ey'entonyeze mu byama ebikusike eby'omunda embwa ya nnamaaso embwa bagikozesa babiri ne kabaka bulamu okitegedde. Embwa eyo etudde mu buyinza bwa mirundi 2 mu bw'emisambwa eri mu kitundu kya kabaka bulamu ne mu kitundu kya ddungu okitegedde kyokka mu bw'amasiga ga lubaale embwa eyo etudde mu kitundu eky'olubereberye eky'obutonzi n'ekitundu eky'obuzaale. Kati gwalunda embwa eyo ne bw'oba musawo girunde ng'okimanyi nti bw'oba tewanywera nga tonywedde bulungi mu lubaale ng'olwasamira lubaale najja n'otandika okukola embwa eyo yennyini yeekwerogera okitegedde. Embwa eyo yeeyoleka amaanyi g'abajjajjaabo. Kati embwa eyo etudde ta mu bitundu bibiri ekya kabaka bulamu n'ekitundu ekya ddungu. Entonyeze z'amaaso eziri waggulu ze z'omusezi ze ziraba mu nzikiza. Amaaso g'embwa eyo gaba ga misana amaaso gennyini oli geno amaaso geetunuza gaba ga kitundu kya misana. Amaaso g'entonyeze gaba ga kiro. Embwa eyo etuddemu ekitundu eky'omusezi n'ekitundutundu eky'omuntu atali abantu okitegedde. Ekitundu ky'omusezi kye kya kabaka bulamu. Oluyimba lwe muyimba nti ddungu ayigga ekiro mu ttumbi n'ayigga ekiro mu ttuntu. Mu ttuntu lye ly'emisana omusana gwaka ly'ettuntu ate ettumbi lye ly'omusezi. Ettumbi libaawo mu ssaawa 9 ku 8 ly'ettumbi. Teri muyizzi ayigga mu ttumbi ng'ayigga nsolo okitegedde. Kyayigga n'ekiro mu nzikiza n'alengera omusajja ddungu ng'ayigga n'alengera ddungu ng'ayigga n'alengera omusajja ddungu ng'ayigga n'alengera kitegedde. Ayigga emisana ate ayigga ekiro. Abaffe ddungu atambulira mu kkowe ki? Ddungu bwe butuuka ekiro aba musezi. Ddungu ayigga ennyama ya mirundi 2 ekiro aba musezi okitegedde. Wakwataganyirako ne kabaka bulamu mu ttumbi naye nga bakozesa embwa emu eyo. Embwa y'entonyeze eya nnamaaso y'embwa ya kabaka enkulu mu kitundutundu kya ddungu eya nnamaaso. So abatamanyi bintu bino oba abatasobola kulingiriza mu nsi y'emyoyo bo baakikwata bukusu nti embwa ya nnamaaso ya ddungu. Kituufu naye bo bamanyi ekyo kyokka. Naye embwa ya nnamaaso egatta obuyinza bwa mirundi 2 obwa ddungu n'obwa kabaka bulamu. Embwa ya kabaka bulamu abantu gye bamanyi bonna oli ne waba aludde mu lubaale gye bamanyi y'embwa ey'ebigondogondo gye bayita eya lubombwe
okitegedde, eya lubombwe. Era n'ente ya lubombwe abantu abasinga bamanyi nti y'ente ya Kabaka Bulamu oligino. Kituufu embwa ya lubombwe ya Kabaka Bulamu, naye embwa agituuliddemu mu kitundu eky'obulongo. Okitegedde, agituuliddemu mu kitundu kya bulongo. Ente ya lubombwe ya Kabaka Bulamu, naye agituuliddemu mu kitundu kya bulongo. Okitegedde, era ente ya lubombwe etuddemu obuyinza bwa jjajjaffe Lubanga. Okitegedde, ente ya lubombwe etuddemu ekitundu kya Lubanga, etuddemu ekitundu kya Nattimba oba Ssettimba. Ssettimba ye ggulu, kyekitundu ky'obwakabaka bwa ggulu. Nattimba kyekitundu ky'omukyala omukulu muka ggulu oba Nnaalongo omukulu mu bwataata ggulu, ye Nattimba. Era Nattimba yazaala Nnambi ne Walumbe, era nga Nattimba yava mu ggulu. Kyokka ggulu Bwakabaka, ggulu si Musambwa, ggulu Bwakabaka, Bwakabaka obutuddemu Ttonda. Okitegedde, kakati embwa ya lubombwe mugitegedde, abasinga obungi bakimanyi nti y'embwa ya Kabaka Bulamu. Kituufu, naye agituuliddemu mu kitundu kya bulongo. N'ente ya lubombwe Kabaka Bulamu agiyitabiramu mu kitundu kya bulongo. Ente ya lubombwe bannyiniyo abakulu mulimu Lubanga, kyokka ng'ate Lubanga atera okusaba ente mmyufu. Lubanga atera okusaba ente mmyufu ng'erimu entonnyeze ku bulago enjeru, naye nga ente enkusike eya Lubanga ya lubombwe. Era abasinga obungi tebamanyi nti Nattimba aba n'ente. Okusamirira Nattimba okutuuka okukusaba ente, olina kubanga oyitaba nnyota ye yennyini ng'akwambadde bukanzu, kubanga si buli omu alaba omusamwa nti kuba gwa mwambalo. Ojja kulaba kiwanuka olw'okuba otambuza ensonga, naye ng'ate kiwanuka alina bulaaza wo gwe yayambala obukanzu. Kati omuntu okutuuka ku ssa lya Nattimba okumusaba ente ye eya lubombwe, alina okuba ng'amwambadde bukanzu era ng'amuyitaba. Okitegedde? N'olwekyo ente eyo ya bulongo, kyokka ente eyo ya bulongo obw'olubereberye. Bano abalongo b'oku buzaale batera okusaba ebisolo nga byeru, oluusi bya bitanga, naye abalongo b'olubereberye batudde mu nte eyo eya lubombwe mu kitundutundu kya maama Nnaalongo Nattimba. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Embwa ya ddungu eya Nnamaaso, embwa eyo bagituuliddemu mu buyinza bwa mirundi ebiri. Embwa eyo ya Kabaka Bulamu, embwa eyo ya ddungu, kyokka abasinga obungi baalookingira ku ddungu yekka. Okitegedde? Era embwa eyo entonnyeze mbagambye za musezi, entonnyeze ziyigga mu ttumbi, mu ttumbi ly'obudde ekiro, mu ttumbi amaaso gano agalaba gayigga misana. Okitegedde? Kyokka mu kitundutundu ekyo olina okumanya ddungu ne Kabaka Bulamu kye ki. Kabaka Bulamu ye kabaka w'ensozi, ate ddungu ye kabaka w'ettale. Okitegedde? Ndowooza kati awanfuna asobola okunfuna. Kabaka Bulamu ye kabaka w'ensozi, ye kabaka w'olukalu. Kyokka kabaka w'olukalu, naye ng'olukalu entebe y'enkulu etudde mu nsozi, kyokka ate ensozi ze zimu ezisangibwamu ettale. Okitegedde? Naye abandi baga nti ddungu ye kabaka w'ettale, kyokka bw'ogenda okunoonya ettale ng'ogenza omusaba abaana n'emizimu, olinnya lusozi. Kati ebyo byonna byama bikusike. Okumanya ebyamu ebyo ebikusike, olina kuba mwana wa mwana, olina kuba musajja, kuba si buli omu tasobola okumanya ebyama n'okumanya ebifa mu nsi ey'emyoyo. Abasinga obungi ensi y'emyoyo bagimanyiko ku ngulu, era buli omu asobola ogikunnyonnyola, era buli omu osobola omubuuza ekibuuzo naye yalinyiddwa ku lubaale eggulo, osobola omubuuza ekibuuzo n'akikuddamu. Buli muntu yenna aliko lubaale, abantu bonna batambulira mu kwegeziwaza, ate buli omu alina ango
z'abeera alabiramu ekyo kiba kimubuuziddwa, wabula ggwe abeera abuuzizza ekibuuzo olabira ku kukola ne bitatereera, kuba buli omu ataputa lubaale, era buli omu akumatiza lubaale, era buli omu akusomesa lubaale, era buli omu okitegedde, wabula olabira ku bikuvuunulwa bulijjo ng'ate ensonga bakugamba ziddemu. Ekitegeeza nti okutaputa lubaale n'okutaputa kiki ekiri munda mu lubaale n'endoto za lubaale buli omu azisobola, kyokka olabira ku kukola n'okola n'ogaba bulijjo obubaka mbuwaayo, naye ate emisambwa gingamba ddayo emabega, ddayo wansi, naye ng'ate bulijjo era obubaka buli gw'obuwa bukutemera. Okutema obubaka mwaliriro, mulambo ogukolererwa omwaka ogutali gumu. So okutema obubaka si buli alinnyibwako lubaale kyasobola okuddamu obubaka. Ekitundu ky'obubaka kyawufu ku lubaale. Ekitundu ky'obubaka nakyo kitundu ekikolererwa, n'okusamira lubaale nagwo mwaliriro ogukolererwa, kubanga osobola okuba ne lubaale ku mutwe naye nga ggwe nga mukongojja nga tolina kumanya, wabula ng'olina kumanya ku ebyo by'ofunyemu experience, naye nga bw'odda mu by'omunda tolina kumanya. Kati okusamira lubaale mwaliriro mwawufu, n'okutegeera olulimi lwa lubaale nagwo mwaliriro mwawufu. Okitegedde? Kakati tuddayo ku mulamwa. Obwedda tuli ku ddungu nga twogera ku ddungu. Aliko ddungu y'ani? Aliko ddungu y'atya? Omuntu aliko ddungu ye muntu aloota abayizzi. Omuntu aliko ddungu ye muntu aloota entuula. Singa oloota embwa ng'ekuluma, okitegedde, ddungu aba akubanja okumugabula n'okugabula ensolo ze. Omuntu wenna ng'oloota embwa ekugoba kuluma, eba eyagala nnyama. Bw'oba olina gy'otambuliza ensonga, gula ennyama, ogule n'ebinyama by'embwa, gamba ng'ennyama y'omutwe, bw'ebityo birenge, ogenda oyokera eddungu ennyama ku misito, ate oyokyewo ennyama y'embwa. Ennyama y'embwa tebagitunga ku misito, ennyama y'embwa tebagyokya kujja. Bw'oyokya ennyama eno ey'emisito gy'ogenda okugabulako abanywanyi b'emikago, ennyama y'embwa yo bw'ogiteekako ku katimba ogikyusa emirundi 4 n'ogiwoza n'olyoka ogabula embwa, era bw'oba ogabula ekijjulo ekyo osooka mbwa, era bw'oba ozigabula ogamba jjajja ddungu, ensolo zo z'oyigga nazo nzigabudde, mukama wange nsaba onjiggire emirundi 2. Mu bubwo jjajja ne mu bw'ensolo zo malembo z'oyita nazo ku ttale okwo, kubanga omuntu omu takwata kisolo, omuntu abeerako embwa. Omuntu bw'agoba n'asaggula, embwa ng'egobera ddala paka kukwata, paka kutuula. Kati abantu abasinga obungi ddungu baasaba ennyama, gwe n'ogenda mu mbuga ng'oleebeeta n'ennyama yokka bw'eti, obeera tokikubye. Kiringa okugabula kizza n'omugabula ennyama ye n'otagabulirako magi oba mata. Ky'oba olina okumanya buli lw'ogenda nga mu mbuga y'abaana ng'ogigabula, mulimu abaana n'ebyana, ate mulimu obwana obuto obutannayiga kulya obuyonka, ate mulimu abalongo abeewalula. Kati oba onoogabula oba mayanja, leka kuddira nnyama yokka yansi ky'ogigabule. Mayanja bamugabula wansi ne bateekawo ekibya ky'amata n'amagi. Amagi sitandi zifo magobwe. Amata gatambulira ku baana abatannayiga kulya. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati n'eby'abaana nabyo mulina okubimanya. Kati gwe omuntu wenna aleebeeta n'ennyama, naye nga mu lubiri mw'olaga oba mu mbuga nga mulimu embwa, nkutumiddeko nnyo, era ky'oba olaba mukola nnyo ebintu ne bitatuuka. Mukola nnyo ebintu ne mwekwasa abasawo nti bababbye, naye nga tofunye kuwabulwa kumala. Okitegedde? Buli kintu kyonna kitambulira mu bujjuvu nga bwe kiri. Buli oloota embwa ng'ekuluma, kakasa nga gy'okolera ensonga, twala ennyama ng'ennyama ogabule eddungu, ate twala ebinyama, oba babikutemedde ku mutwe oba ludda wa kyonna kikiri, oba bugere, twala ennyama y'embwa, bagabula emirundi 2. Bagabula ekitundu ky'omuntu ayigga yeddungu, ne bagabula ekitundu ky'ensolo ezimugoberako ebisolo. Kwe kugabula ekijjulo ekijjudde, kyokka ekijjulo ekyo kitambulirako emmere enkalu. Emmere etera okuba eya lumonde n'eya muwogo n'amatooke amookye. Kyekijjulo kya ddungu mu bulambalamba. Ekirala, ddungu ayita ne mayanja. Ddungu kubanga ddungu bamayanja baana be, kubanga tulaba mayanja ow'oku lubisi ye w'amazzi, ow'emigga
oyo mayanja. Era omwo mwe musangibwa enfudu, biki, goonya, ebyo byonna bibalibwa mu bwamayanja. Kati ate tuyina mayanja ow'ettale, mayanja ow'olukalu, okitegedde, okugeza musambwa guli mu ngo, oyo mayanja, kapa mayanja, enkima mayanja, obumyu mayanja, kati abo bonna baana ba ddungu, okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo tulina okwegendereza emisambwa, buli musambwa n'obutuulo bwagwo ne ki kye gutegeeza. Omusambwa gulina makulu ki, omusambwa bwe gujja. Ky'oba olaba nga muloota amasomero, kubanga ligiimu oba omulembe gw'abajjajjaffe abazaala ba kitaffe we basamiridde, tebaamanya lubereberye, era baali bangu nnyo. Omulokole najja n'agamba ebintu bino byokye n'abyokya nga tabiinaamu valiro, olw'ensonga nti ye olwasamira lubaale n'abiteekawo, okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati twogedde ku ddungu. Omusambwa ddungu twayogedde ku ffumu lyagwo, libeera n'akenyodde kanjola 2 oba 3 mu bulago bw'effumu eryo. Effumu eryo liwangibwa mu lukandwa. Ddungu twayogedde ku mannya g'alina, ne twogera ne ku linnya lya balukandudde. Awo aba asaza nnyo era ng'ayigga nnyo. Gwe muti gw'olukandwa, kuba olukandwa lukandula bukanduzi, ate ddungu akandula bukanduzi nsiko na bisambu na ttale ng'agoba ekisolo. Effumu eryo lirina okubeerako omuwunda wansi. Effumu eryo litambulirako ekidde. Ekidde ekyo kibeera kya bbulaka naye nga kinene, kyekidde kya ddungu. Ekidde ekyo ddungu bwakikusaba, tugambe oli ku musawo, tebakukwasa kidde budde. Ekidde ekyo bakiteekamu omudaali. Omudaali ogwo gusalibwa ku lutuula. Nkutumiddeko nnyo nga wateekerera ddungu naye ng'ekidde temulimu mudaali. Amakulu g'omudaali, ekidde si kinyumu, ekidde kyambalwa mbwa za ddungu. Embwa enjizzi entuufu ebaamu ebidde mu bulago, y'embwa enjizzi entuufu, okitegedde. Embwa eba n'ekidde mu bulago, era ddungu bwakusaba embwa oyina okujjanjula naddala ng'ekyali nto ng'eyambadde ekidde. Kati gwe omala n'okijjamu n'olyoka okizza ku ffumu, kubanga tejja kubeera na kidde kya bunaku, kuba kijja kuba kireekaana. Naye nga mu mbeera ez'enjawulo, ddungu abeera n'eŋŋombe. Ekidde tugambye osala ku lutuula n'okolako akawuzi nga kakoze ng'omudaali. Amakulu g'akawuzi ako nti ebidde byambalwa mbwa. Kati gwe omala okukola ekyo, bw'oba n'embwa ng'ekukkirizaamu gyambazeemu, mala ekidde okiteeke okirina okubeera. Ddungu abeera n'eŋŋombe. Eŋŋombe eyo yeesaggula. Eŋŋombe eyo nkweru nnyo mu lubaale. Eŋŋombe ya ddungu yeekoowola emyoyo egiri ewala oba ebunaayira. Ge makulu g'eŋŋombe. Era eŋŋombe ku muyizzi gye yeeyambisa okutegeeza abali ewala. Era eŋŋombe ye erimu ebika mu gifuuwa. Kitegedde. Abamu andabe. Okay. Tuli ku ddungu. Ddungu eŋŋombe eyo tugyogeddeko nti abamu bagifuuwa nga bategeeza bannabo abali emitala. Nejje buli eno mu mpewo, amakulu g'eŋŋombe eyo kwe kuyita abali ewala. Waliwo akaseera we tugambira ng'obudde bugayigayi, emyoyo gigaanye okujja, oluusi abazzukulu bali mu kusamira, n'okwata eŋŋombe n'ogamba nti ayi jjajja ddungu, gwe nannyini mizimu gyonna egyalemera ku ttale n'emisambwa n'abalongo n'amayembe, jjajja gw'obirina. Bw'oba jjajja nga gw'obirina, jjajja nkusaba obite bijje mwe muli bajjajjaabo. Kati eŋŋombe eyo ge makulu gaayo mu lubaale okuyita ebiri ewala. Okitegedde. Omuzungu omulaalo talina kubulwako nteeze, afuuwa ŋŋombe na mulere. Omulere okitegedde gwe kuŋŋaanya ente, era wakufuuyira wonna ziweta bwesi ne zimunoonya. Kakati mu mbeera ya ddungu tugyogeddeko. Ddungu abeera n'olutuula. Olutuula lwa ddungu abamu bafuna obutuula, simanyi kakwota n'akateekawo awo kalinga ekikonde, okonna kubuzaabuzibwa. Senkulu alina okukakasa nga akoledde olutuula nga luliko mita nga 2 oba mita 1. Era olutuula olwo sayidi eno lusibibwa, sayidi eno luteekebwako omuti
ogusongoddwa wansi ne waggulu ne sayidi yeno gy'emiti ebiri era egy'emiti kwe kuzingirwa olutuula olutuula bw'oba nga tugamba ogenda ddujjawo baluzingira ku miti egyo kye bayita ennyago. Okitegedde? Ennyago. Era bw'ozingira ku miti egyo n'olukuŋŋaanya wamu ng'oluteeka ku kibegaabega ng'ofuuka omuyizzi awedde. Kakati ogwo gwe musambwa gwa ddungu. Twagala tuwulire obubaka bw'omusajja ono. Obubaka bw'omusajja ono agambye bw'ati: maama we nnyina amuzaala yamulootedde ekirooto. Maama agamba bw'ati nti bwe nabadde ewaka mwana gwe nojja naye nga kirooto, mwana gwe nojjira mu kirooto nga neebase, bwe watuuse onsaba ekidde n'effumu. Kyokka maama agamba nti mu kirooto omwo nabadde nkwewala nga nkudduka ate nga naawe onziruka. Akati twagala tulabe ekirooto kya maama. Gwe wennyini musajja gwe maama gwe yalootedde ekirooto oliko omusambwa gwa ddungu era nga ddungu akubanja. Kyokka famire yo omuli kitaawo balina ebintu bye baabuza bye baasuulayo ensonga lwaki omusambwa guzze ne gusaba abazadde. Okitegedde? Kakati mu mbeera eyo maama otulo nno tubadde tuntutte. Otulo kusoberera singa twali twogera ng'otulo muntu nze singa otulo singa natutemako dda n'omutwe tefaana kuba tunyiisa. Kakati mu mbeera eyo maama ekirooto kyaloose oliko ddungu gwe ssebo gwe baaloose. Maama yaloosozza ewaka. Maama bwe watuuse ewaka n'omugamba mumpe ekide kyange n'effumu ŋŋenda. Kitegeeza nti abazadde balina ebintu bye baalagajjalira emu bye baasola naye ng'omusango guli ku bo. Okitegedde? Omusango nga guli ku bo. Kale ekirooto kye yakulootedde oliko empewo ya ddungu era tolina. Kakati ekirooto ekyo kibaddemu emirundi ebiri, kibaddemu ddungu ne kibaamu omuzimu. Kyokka omuzimu ogwo nga gulabika tegukkaanya na maama wo oba guyinza okuba gukola ekitundu kya ssezaala we. Oyinza okuba oliko omuzimu nga gukola ekitundu kya ssezaala. Weewaawo anti otulo natwo tubadde tumuzizaako emirembe. Kankome wano ate ngende ku vidiyo endala. Weewaawo suubira okuba nti otegedde bulungi. Yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.